Abantu ambalooza nti politics eyo baki wali abantu abatya Katonda. Some people do think that they are God-fearing people in the field of politics. Gye bali naye twagala beeyongere n'okweyongera. They are, and we desire that we are more. Bayibuli egamba in Proverbs 29:2 Bayibuli eyogera mu ngero 29:2 that when the righteous are in authority the people rejoice. Abatuukirivu we bafuga abantu basanyuka. But when the wicked rule the people groan. Naye ababi bwe bafuga abantu bakaaba. Saba bakitupe oba kitaddeyo wali. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Abatuukirivu baba mu buyinza abantu basanyuka. Abantu ababi we bafuga abantu bakungubaga. That there is the word of the Lord, not my word. Ekyo kye kigambo kya Mukama si kyange. 2 Chronicles 7:14 says Ebyomumirembe ekyokubiri 7:14 wagamba that when my people who are called by my name, you and I, abantu bange gwe nange abayitiddwa oba batumiddwa erinnya lyange, will humble themselves and pray singa baneetoowaza ne basaba and seek my face, ne banoonya obwenyi bwange, I will hear from heaven, naawulira nga ndi mu ggulu, I will forgive their sin, naasonyiwa ebibi byabwe, and I will heal their land. era naawonya ensi yaabwe. Kakati obwe buvunaanyizibwa bw'olina nange bwe nnina. That is our corporate responsibility. Sabire eggwanga lyaffe lino.